Gravity omutujju bamukutte lwa kusasamaza kibuga ogenda kubanga obifuna maaso awo ate ye Eddie Kenzo nakati wamma akyebaza omukulembeze w'eggwanga era omukulembeze w'eggwanga naye mwina maaso awo ng'ate ayina ky'agamba ate ye Fred Ssebatta omuyimbi naye mwina maaso awo Sarah Shoti akokkolimidde abayimbi b'e Uganda byonna ogenda kubanga obifuna wano ku Sylvia News Extra. Ray P munnange ne Catherine Kusaasira tebinaba kugwa mugambye nnyabo nviira ku omusajja yayanjula nze ewaffe mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi baddiya ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefukosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde munnange beeyune sigenda kulwisa era nga nkutandise ne Gravity omutujju ono nno akwatiddwa poliisi olw'okukola drive ye ya concert ye mu kibuga Makati munnange bamugambyeko ebiki bino by'okola nga tubaleeti tubimanyiiko n'awaganyala ate munnange bisinzeewo nga bamukutte era kati wenjoge ali ku CPS naye omwogezi wa poliisi muyina maaso wano ng'annyonnyola ebisingawo kale katusooke tumulaba ate tusobole okweyongerayo baddiya n'agaleero. Omuyimbi Gravity omutujju naye si omutujju oli ono mutujju waki wa music abadde alina press conference e Lugogo kubanga alina show alina ekivulu nga 7 September naye abadde ayisa ebivulo wano mu kibuga abasirikale bagezezaako okwogera naye nga bamugamba nti ekisooka waliwo abavubuka badde bajja nga beeyungako nga ali mu kutambula ng'abavubuka bano ekigendererwa kyabwe eky'obubbi nga badde bakuba abantu babajjako ki babako ssimu abasirikale ne bagezaako okugamba nti munange bano abavubuka basaaleko tokozesa namba esukka mu 10 etuganye gwe okola ki ogenda maaso n'ekivulu kyo naye tokkiriza ki abantu abalala bajje bakole ki bakugateeko baana abamu balina ekigendererwa kyabwe ekyokunonera erinnya lyo ng'omuyimbi anti otambula n'abavubuka baki ababbi abakuba ki abakuba abantu nabajjako ki amasimu gaabwe kendeezako ki namba y'abavubuka bano naye oluusi tumanyi oba oli mu situation ng'eyo oluusi towulira oluusi nga ekigendererwa kyo naye okukuŋŋanya abantu ne bagezako okwogera naye nnyo ne bamugamba ati munange toyita Kampala Road nga ye agamba nti awo wenjagala awo weninawo ki fans bange njagala kuyitawo awo naye nga basirikale basalawo okumuleeta wano ku studio kubanga baletawuliriza bamugamba nga bamutegeeza kuteerezaako okubamutuka ntalubulira bamugamba toyita Kampala Road ntalubulira embeera ate munange bwekyo bwetuuse ku Gravity omutujju yes wadde abalala bo bagamba mbu stanti engeri gy'alina concert kale naye tetumanyi oba stanti oba bintu bya ddala era tunaaba twongera ate okufuna ebisingawo bwenkuzaako eno ewa Spice Dana munange ennaku zino ali mu laavu mpya mbuno manager twasooka ate ne tumuwummuzaako wali ne tufunayo eggaali mpya ne tukyusa ndowooza ku oyiro munange mbijjeyo
baddeyo mu nkubo naye bajaji ba kuno bo tebeewummuzaako. Spice Diana alina akayimba ke yayimbye naye mbu tekanyumye n'akamu. Kale bwe tuli mu sayidi ezeyo bwe tweyongerayo ew'omukulembeze w'eggwanga tumanyi bulungi nnyo ffenna olunaku lw'ejjo abadde ali mu nsi y'e Kenya naye ono nno muzibu mukko we yatuuse yagambye abantu bannange baddiya baddalingi bwe muba nga temwagala kuwulira byange bigambo byange sitole zange temuddamu kumpita bannange abyogerera mu nsi etaliiye ate ng'abyogeza na bugumu nnyo ngenda kuba nga akatambi nga batuusaako mu maaso wano namwe mwerabireko ate. If you don't want to hear the story of my stories, don't invite me. So therefore, the support for Raila, historically speaking, has been on the side of patriotism within Kenya here. Because you remember our things here. Mambo yetu hapa. Kulikuwa majimboism. There are some individuals in Raila's group who I don't think know what they are doing. You know, I am a consumer of intelligence services. So I always see intelligence service reports. There's a character called Babu. I always see Babu. Dealing with anti-Ugandan group, anti-NRM groups in Ugandans. Bw'ati ate omukulembeze w'eggwanga His Excellent bw'ayogedde abagambye baddiya mmwe ab'e Kenya bwe muba nga temunjagala oba nga temwagala kuwulira sitooli zange temuddamu kumpita. Kale bannange we tuli we tweyongerayo ne Mama Tuusu oba Mama Kalimunda munange Shiba Kalungi era Eddie Kenzo amusabidde amugambye Shiba Kalungi nkwagaliza balongo ninga munange abantu abasinga baagala asookere ku mwana omuwala mbu kuba maama baagala oyo mwana omuwala amulondoole buli kimu ennyambala enjogera ennyimba mbu nga Shiba we yeeyisa era baagala omwana gwazaala ate abe ng'afaanana ddala bw'atu munange obintu byo olubuto olukulidde ddala luyitandise n'okuyitirayo ddala mu ngoye takyalina waalukwekera apaana kale wetuli we tweyongerayo ne RAP mukyala Bindeba munnange ono n'avuddeyo n'akalira mu Catherine Kusaasira mugambye yes mweyagala singa omusajja yali akwagala bya serious yali badde ng'akutwala mu bakadde be n'akwanjula naye buno obudde nze aliko nze yamusinga kwegamba nze yamuwoomera mu bufunze ndowooza kyabadde agezaako okutegeeza kuba yajja ewange nangula bambi nnyamba onviire ku musajja n'ekyala tuyina omwana ate nga tukyazaalira ddala abaana kubanga nze Binde mwagala kati simanyi oba Catherine Kusaasira agenda kuta Bindeba oba tagenda kumuta. Bwe tweyongerayo ne Sarah Shoti ono nno munnange avuddeyo ne yeebaza Eddie Kenzo munnange oluvannyuma lw'okuddamu n'agatta abayimbi bonna mbu munnange bo baali babasuula eri kwegamba nga tebakyetaaga kubamanya yadde ng'abayimbi bo baliwo okwekusa byabwe kati bano bo abali mu kategorizi ya Sarah Shoti nga tebabalabako yadde n'akatono nakulaba wedde bw'essuubi abayimbi batusosola abayimbi abamanyi bagamba abo baagwa Kenzo abatwalawa nawe oli kakazi kampaka tulimu awo naye byonna Katonda yabikola naye kati Kenzo atuyambiyambi pulezidenti we bali kutwagala banange mama wange akutulidde nnyo abaana batwalawa mbalaba abasajja abalina tetwagala nteni Mr. President oli musajja musiraamu netwagadde okiteeke mu makaago kikwateko kiwanike baana Sengo oyimbireko Mr. President akayimba naye yimbayo katono awuliremuko mumukubireko tandika bago Sengo yamukompoziridde akayimba bambi Sarah Shoti eddoboozi lya Sarah Shoti banaliwulira olutuusa bambi yadde gyaliyo aliwala naye eddoboozi lye bambiwulirwe Sarah Shoti yalina boyfriend yasooka alitumanyire gwe nze yaddema ayiningitamu Kenzo
Tukyali mu kujaguza era nga maama Halima Namakula kw'otadde ne Sarah Zawedi ne Roshoke nabo munnange baabaddeyo nnyo wali wonna nga bajagulizaako ate pulezidenti w'ekibiina kya Federation ate ng'oludda kati senior president advisor era nga n'omwami Fred Ssebatta naye bambi yabaddeyo naye nannyonnyola nti ennaku zino munnange mulwadde omanyi ono omwami ayina ennyimba singa abantu baali batambulira kuzina ennyimba bano abasajja ze baali bayimba osanga ensi yaffe teyalibadde bweti naye maama baagala zino ennyimba ezitalina makulu zebabuukira ne banyumirwa okufaako obufikale katumulabe maaso wano bambi kiki kyagamba nze nga nze ono omuyimbi ankolera ebyo ddala kuba ennyimba ze nziyigamu bintu bingi nnyo oba ng'oziwadde obudde ziyigiriza zisobola okuyamba okumalako eno ensi naye maama mwebale nnyo mwebale ddala ate mwebale nnyo okwagala pulezidenti waffe wa Federation mwebale nnyo mwebale ddala ate naffe mwebale nnyo okutuwagira embeera ennaku zino embeera yange tebadde nnungi nnyo kyoba olaba ne mu bigere temuli ngatto nga mumanyi baga nti lumuluma lumuzaawo luno lumuluma lumuzaawo nalugana okuti kakati kalimu ate bagamba ki abaana balema njagala kali akalimba naiti kulaba tosulawo olugi Fred mulowooze bwe nkongerayo ne Eddie Kenzo naye munnange yamaze n'ayogerako eri abantu era teyakumye okwo ne yeebaza n'omukulembeze w'eggwanga nti olw'okumuteekamu obwesigwa okumuwa kale kino ekifo kubanga ye bambi abali takisuubira nakati ye akyali mu ntiisa agamba oba baakimpadde bya ddala oba tebakimpadde bya ddala kwegamba ali so excited mweyina maaso wano ng'ate ayogerako eri abantu b'abayimbi banne mu Federation. Gwe balowooza nti nnyina kubeera eyo nga mpeereza ku bizimbe nga poota nga kinene nnyo nvuga booda oba ki okubanga olwaleero nsobola okutuula high table n'abalangira kyamaanyi temukitwala ng'ekyokusaala ate it's not about me, it is for the right change, it is for the right change kubanga nze nnyina abantu bangi ndowoozeeyo bempa essuubi kyemmanyi. Tukyeyongerayo ne Eddie Kenzo era nga avuddeyo n'abategeeza nti ye kagwake keetonye kegukole gutya ye awagira muzeeyi nti temugenda kumukaka kukola kintu ky'atayagala ng'ayagala kusanyusa mmwe kyokka ng'ate omutima gwe si musanyufu mbu ye agenda kumwagala paka kuwulira bulungi bannange muyina maaso wano ng'era akyakakasa kugamba siri politician era temunsuubira okwesimbawo ewantu wonna ekyo temukisuubira nze siri politician naye nagezaako okudda ku ground nyambe ku bannange kubanga charity begins at home. Wabaddewo oba nakati wakyaliwo politics mungi okusobola okutiisatiisa abayimbi baleme kubeera kimu kubanga bwe banaabeera kimu bayinza okuba nga tebali ki nga tebajja kutegeerebwa oba togenda bategeera kuba baba batandisa okwetegeera balina power of bargaining naye nga tetuli wano ku lwabubi tetwagala kulwanyisa muntu yenna tetwagala kuleeta damage yonna twagala gatta ku nsi yaffe nga tukulaakulanya bannabitone kubanga bacontributinga kinene okitegeera
temuli mu mbeera yonna, temuli mu busimanya atono wa kibiina ki, oli wa kibiina ki, simanya akola biki, kubanga tulina bannabitone bangi nga ne politics tebalina kye bamumanyiiko, nga era tamanyi na wabitandikira, tamanyi na be ajuwinga, tamanyi na bwe bitambula. Kati ate oyo ye ani amukiikiridde? So kiba kitegeeza nti tulina okuvaayo tuteekewo ground esobola okufevalinga ffenna, si bwe kiri? Naye nga tetusobola giteekawo nga tetubagaininze. Bantu ne batandika obiteekamu embeera ey'enjawulo, ne babyogerera bino ne babyogerera biri. Teri muntu yenna gwe tusobola kusaba kintu kyonna kitukwatako nga si gavumenti, kubanga gavumenti yetwala eggwanga lino. Gye tusobola okutuula nayo ne tugigamba lwaki kino kingi, lwaki kino tetukirina, lwaki, kubanga bwe bakola policies ate gwe otugamba tetugendayo, kitegeeza oba totwagala. Nze okukeera ku makya n'embeera nga mpagira Museveni si kibi, bannange kibi si kibi. Okitegeera naawe okkirizibwa okwagira gwokola ki, gwoyagala. Naye nze okusinzira ebintu bwe ndaba bitambula, nyina etteeka erinzikiriza okubanga gwe mpagira. Ate kati naddala bwe kyatuusemu okuba nti naffe abaana b'abanaku atusembeza n'agamba kale nammwe mujye tuwulire, kati ate mwagala nnyo, kati ate nkola ki? Bw'ati ate munange Eddie Kenzo oba senior president advisor ye ayongedde okukakasa mbu ate kati ye muzeeyi amwagalira ddala paka kuwulira bulungi oba mbw ate keyatandise kugamba ke yasazeewo munaasembeza abanaku n'abatuuza kumpi naye bw'wamma waliwo naate mwina ate kyemmugamba naye maaso wano waliwo ate sheeka ye atabuse bubi nnyo agambye ekimala munnange kyotufuze kyekyo gira ate omuzeemu n'abalala bakwatemu si bigambo byange wabula ye eyabyogedde mwina maaso wano ate era ze munzikirize baddiya mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga muzeeyi mutima mulungi sembezaayo akatebe si mu bubi yembeera kafulumye lira wabweru bana bazembi obufuzi tuveeyo leka gani ffe twasooka mbi wallahi ffe twaba vaayo okaddiye kyekituufu bavuuka envumulo zizedde ebbali si mu bubi nabo batandikira saala kuyingirira nnyo bya bufuzi ndabuddwa emirundi abalowooza nti be babisalawo ekirungi ebigamba alla bitwogeza dda nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias